Ebyalema yakwatanga sente amasira bakyala ku bakyala kujoga kukasuka mu mabaala kugera maaso nakuba nti akwanamu bakazi bayimbi ne baselebrity ab'enjawulo. Omukyala agenda mu maaso n'okuba nti amusomooza. Ebyalema Lwasa Okukola wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Nabatanzi. Program bagiyita batya kyakala kyamuka. Omukyala ono kiri kitya? Omukyala ono bamuyita Nabatanzi agenze mu maaso n'okuba nti akola Lwasa Ebyalema. Bangi bafuna sente ne mudda mu bwenzi. Bangi mufuna sente ne mulumya abakyala bamwe ab'omu maka, abakazi abaggala ennyo ababafaako, ne mufuna abakyala abalala, ne mufuna abami abalala. Omukyala ono wafunye ku sente asobola okuba nti ateekawo ebintu eby'enjawulo n'omutindo n'asetinga peesi. Oba oliawo eyalema baawe bwetwogerera ali mu kkomera gy'afundira oluvannyuma okuba nti bamukwata mu bintu eby'ekifere. Bwe yafera omuntu gold ne bamulya, era bwetwogerera talina kyatugamba. Bampita number rich boy Maxudi Junior made in Uganda Antam Jimso omukutu gulivu mu gwa Uganda Mukamooli. Webale kuba nti otambula nange blood wange. Webale kuba nti subscribing atandaba kuba nti subscribing nga magenda mu maaso n'okuba nti subscribing asobola kuba nti otambula fenna. Ogamba ta the beautiful queen wena mpuliriza, the beautiful lady. Abakyala mwenna mbatumiddeko big up nyoso okumala kuba nti mutambula nange munjagala nnyo nange mbaagala nnyo. Mugamba mutya Buganda bwange, ngamba basajja bannange, mugamba mutya baganda bange, mwebale kuba nti mutambula nange eva, mwebale kugamba nti yes tulina okutuba nti tutambula ne rich boy Maxudi Junior made in Uganda asobola okuba nti atutusako amawulire ag'enjawulo. Mbasa munye ekitiibwa abantu bange, ngenda kusaba gwatandaba kuba nti okikola genda mu maaso n'okuba nti osubscribing osobola okuba nti otambuza vidiyo eno osobola okuba nti otambula fenna mpola mpola. Tusooke tube nti tumanya ebifa mu ggwanga lyattu Uganda. Awo tuve tutandike tugende ku kyatulese. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Nabatanzi gyakoma okuba nti aweza emyaka, gyakoma okuba nti afuna amagezi, era nga gyakoma okufuna amagezi gyakoma okukola ebintu eby'enjawulo. Omukyala ono yagenda mu maaso n'okuba nti ajogerwa okuteekebwa wansi okuswazibwa omugagga mu Nakampala, era ng'omugagga ono abeera mu kibuga Kampala ng'ajoga. Omugagga ono yava eri Masaka nayingira ekibuga Kampala ng'alina sente ze ez'enjawulo nga tetumanyi byakola. Omusajja ono njogera ku Emmanuel Lwasa Kawes. Omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti adeetinga Nabatanzi. Yagenda mu maaso n'okuba nti aswaza omukyala ono, kumuvuma ebintu eby'enjawulo, kumuyita nabukalu, kumuyita omugumbo, kumuyita omuyaayo, omubbi, natamego. Naye ng'ate byonna Nabatanzi yagenda mu maaso n'okuba nti abisa ebbali. Yagamba nti mumpita munaku, mumpita mwavu, naye Mukama bwalimpa ku sentence yandeetera kuba nti nsavinga papasi ey'enjawulo. Mukyala ono yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti ayamba abaana ba street kid. Waliwo omwana yabadde ne birthday namukolera bambi keeke ennungi. Omwana n'asobola nagenda maaso n'okuba nti abakolera ebintu eby'enjawulo, n'aba nti abawaayo obugatto, abawaayo ku bugoye, abawaayo ku ssente enkalu. Nabatanzi I think yadde baselebrity twagenze okulaba nti Vivian Tendo y'omukwabo recently Vivian Tendo yagenda maaso n'okuba nti ayamba abantu b'ekiruddu eyo, n'abawa ku bintu ebikalu, n'agenda maaso n'okuba nti aterezaako abaana ab'enjawulo. Tulaba Spice Diana birthday zitera okutuuka agenda mukatanga n'agenda n'akola charity. Naye ng'ate ekibadde kirungi okulaba omukyala wa TV ng'asobola okukola ebintu bwe biti nti asobola okwefiriza n'agenda n'akola charity nga Nabatanzi. Bino nno abantu abasinga obungi bagambye nti kale Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti afuna sente zonna, naye ate sente yazoonoona. Tiyasobola kuba nti addizaako omuntu wa wansi mwana inainchi, yasobola okuba nti ate sente azikwata kuzoonoona kufunamu obuntu obw'enjawulo n'okuba nti obaoliawo yeeyagaliza eka kugatta family ye. She's one of the most humble lady abali mu music industry, newankubadde ng'alinamu omumwa. Yes, Nabatanzi mukyala mukkakkamu, newankubadde alinamuko omumwa avaako, naye wezivuddeko zivaako nnyo, naye ate mukyala mutegeevu mpola mpola. Yagenze maaso n'okuba nti atandika okuba nti akola charities ez'enjawulo, era nga bino ebintu byalema nnyo Lwasa okuba nti abikola. Singa obaoliawo yabikola singa society egera maaso n'okuba nti emusimba. Wetogerera
Musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa ali mu kkomera gy'afundira oluvannyuma okuba nti yagenda maaso n'okuba nti afeera omugagga omugolodi. Omugagga oyo yagenda maaso n'okuba nti amufuula golodi. Omusajja n'asooka atabukamukawo ne bamunoonya bamukwatira sente z'emityano eyo ne bamuteeka mu kkomera. Omusajja mubanja emitwalo gye 5 egya dola. So byebyo Saara then agamba nti okuyamba abantu kyekisinga obukulu olina okuyamba abantu n'osooka obabeerawo ko Mukama mwagabire omwo. Mukama tasobola kuwa nga gwe togaba. Mukama tayamba abantu bali so selfish. So n'olwekyo bw'otuulira Diana Nabatanzi nti agenda maaso okuba nti abikyusa. I think another person agenze mu bya charity yalibadde Bruno Kennedy newankubadde ng'ate mbu naye okwawula kwafuuka nnyo okwawula agenda n'ayamba banne ate n'abasaba mwaka ssente kwegamba ebintu bye tebibeera so clear nga bye byalibadde. So Bruno Kennedy naye ekintu kyagenda maaso n'okuba nti kimutabukako naye ng'ate byebyo Diana ye agenda maaso n'okuba nti abikola. So n'olwekyo mumuyambe mumuwagire mpola mpola obanga osobola omuwagira muwagire ate buzibu ki ate nawe oba osobola okuyambayambako abantu abalala basobole okuba nti babeera mu bulamu obulungi. Mukama ajja kuwa embeera ennungi. Mwebala kuba nti mutambula naffe Babita Jimso ntumiddeko Linasi Suubi, ntumiddeko Dickson Vaito, ntumiddeko badde njagala tutumyako Promise Kenzo n'abasigaddewo mwenna. Mwebale kuba nti mutambula naffe katukomewo nateera mu part 2.